Okusaba ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo Namugongo kukwatiddwa wakati mu kugoberera ebiragiro ebitangira okusaasaana kwa Ebola. Ng'omuntu okuyingira kibadde kimutwalira eddakiika eziri mu 5 kubanga abadde asooka kuwaayo ebimukwatako eri abasawo. Abantu 200 be bakkiriziddwa, wabula ku bano bannamawulire tebabaddeeko era basoose kugaanibwa kuyingira, nga n'abantu ababadde balina ebbaluwa ezibayita tebataliziddwa era kibatwalidde eddakiika eziwera nga bakonkomalidde ku wankaaki. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazima Mugalu yakulembeddemu okusaba era bw'abadde abuulira akubiriza abantu okubeera obumu beewala enjawukana z'eddiini n'ebyobufuzi bwe banaasobola okukulaakulana. Abajulizi bamaze okukitulaga ekyo. Band together in unity. Baayokebwa wamu mu bumu. Despite different regions. Si nsonga baba baavaawa. We can be united and work together and suffer together despite our different faith. Tuyinza okwegatta ne tusomoozebwa wamu si nsonga oba tukkiririza mu so long as that faith is pointing at the Savior of the world. Kasita okukkiriza okwo kuba nga kututwala eri Yesu. Two different tribes, but they were together in furnace. We can be united and solve our issues even when we belong to different tribes. Ssaabalabirizi Kazimba wabudde gavumenti n'ababaka ba paalamenti ey'12 baleete etteeka lya yinsuwa y'ebyobulamu okusobozesa abantu okufuna obujjanjabi obusoboka. I request the 12th Parliament to come up with a bill for national health insurance. We have issues of cancer, we have issues of what people cannot afford. We need to find a way as we grow together. We have a national health insurance. Ono era ayogedde ku bukulu bw'abajulizi abattibwa olw'eddiini yaabwe mu kifo kino, bw'atyo n'agamba nti abantu abayita ekifo kino nakiyanja si kituufu. Waliwo abalowooza nti ekifo kino kyandiyitiddwa nakiyanja si kituufu. This is the real place called Namugongo. Wano we wali ekinyusi ky'abajulizi e Namugongo. Why? Lwaki? Because people were dragged on their back. Kubanga abantu babawaluliranga ku migongo gyabwe okubatuusa wano. The word mugongo, ekigambo ekyo simply means back. Kitegeeza omugongo. They called it Namugongo because others were wondering how the men who were vulnerable made it to this place. Kakati baagiyita Namugongo nga beebuuza be baawaludde okuva eri yonna baatuuse batya Namugongo. And the answer was ne baddamu bwe bati Namugongo, nti bajjidde nga bawalulibwa and they were brought here to the very place which is called Namugongo. Ne balyoka baleetebwa mu kifo kino ekiyitibwa Namugongo. So don't change this place and call it Nachianja instead of Namugongo. The real Namugongo is this place. Gavumenti ekiikiriddwa minisita eyakalondebwa owa minisitule y'abakozi ba gavumenti General Edward Katumba Wamala n'asaba abantu okukwatira wamu mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi. Let's fight corruption together. Let's stop giving the fight against corruption lip service. We only talk about it. Let's stop that and let's act where action is required so that the resources which are being committed for the improvement of our lives and the lives of our people can be put to good use. Olw'abategesi b'ebikujjuko by'omwaka guno aba ssettendekero wa Uganda Christian University, amyuka akulira ssettendekero ono Profesa Aaron Mushenjezi ategeezezza nti wadde ekirwadde kya Ebola kyabakoze bubi naye bafubye okutereeza ekifo n'asaba kikuumibwe mu ngeri ejjayo ekitiibwa kyakyo. Twalabe nga buvunaanyizibwa bw'amaanyi bwe mutuwadde okussaako ettoffaali mu kifo kino. Era twebaza Mukama byatusobozesa okukola okukyusa ekifo kino ne tukyongera ku mutindo. Okusaba kuno kwetabyeko ebikongo okuva mu gavumenti okuli baminisita abaakalondebwa n'abawumudde n'abantu abatonotono ng'ebikujjuko bitambulidde ku mulamwa Kristo emirembe gyaffe okumenya ebisenge n'okuwonya eggwanga lyaffe. Abantu abatonotono bakuŋŋaanidde ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo okwetaba mu kusaba kw'okujjukira abajulizi ba Uganda. Okusaba kwetabiddwamu abantu abayite bokka olw'ekirwadde kya Ebola ekyazinda ensi yaffe. Obubaka obusinze bwetoolooledde nnyo okukubiriza abantu okubeera obumu n'okwongera okusabira eggwanga lyattu Omukama alisuuse ekirwadde kya Ebola. Nze Andrew Sebbira wano ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo.